Pawulo agamba taatuwa ebintu byonna awamu naye. Eyawaayo omwana we ataagaana mwana we ataamugaanira. Barumi 8:32. He who did not spare his only begotten son, but he gave him up for us all. How shall he not give us all things with him? Byonna agenda kubituwa abooluganda. Byonna agenda kubituwa. Bwe ngamba nti byonna agenda kubituwa nsaba ndabe nga buli muntu akuba engalo. Kubanga byonna kitegeeza byonna. Byonna kitegeeza byonna. Byonna kitegeeza byonna. Byonna kitegeeza byonna. Katonda agenda kukola bulungi. Obeera omukisa eri bazadde bo. Ne be babadde bayita abaasiraana. Babayita abaweereddwa omukisa ku lulwo. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ya. Ewaffe Masaka bagamba nti nkuzaale ng'omwana ow'obulenzi. Obanga omwana ow'obuwala gy'oyagala gy'okiteeka. Mukkirize baganda bange ne bannyinaze. Abazadde baffe batuyita abazadde. Bagenda kutuzaala baatuzaala ddakyaggwa mu mubiri. Naffe tugenda bazaala mu bigambo by'omwoyo. Naffe tugenda bazaala omukisa gwe tufunye mu mwoyo. Tugenda kugugabana nabo. Bagenda kusula amayumba amalungi ku lwaffe. Taata wo ne maama wo teekateeka obagulira emmotoka tebasobola kuvuga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebeerenga waawo mu luggya. Kikwata ogibateereyo bagambe ne batwalanga mu ddwaliro. Ekyalo kikyuse bye kyaboogerako. Abaana ba gundi baasiraana. Gundi yasiraana. Bannango enzalo zaamusala. Bino byaba bwe biti gwafunye Mukama. N'otegera Mukama kyasobola okukola. Nti yawaayo n'omwana. Saba Katonda byonna bikuwe. Ogabanyizeeko bazadde bo. Bw'oba oddayo mu kyalo. Maama abeera Yesu ng'agamba maama wange ajja. Taata wange ajja. Nkuzaale. Batuzadde be baatuteekawo. Ne bagezaako ne bigaana. Ffe enjiri n'etutaasa.